Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako. Olunaku lwaliro njagadde mbalage engatto ezo kusingira ddala njagadde nzirage mmwe ng'omanyi nti olina obulwadde bwa puleesa, sukaali, ofuna ekizibu ky'okusannyalala mu magulu ago, okeera ku makya ng'olina obukufumita wansi mu bigere. Njagadde otunuulire engatto eyo egenda kubeera ng'ekuyambira ddala bulungi nnyo. Naawe atannafuna kizibu kyo kyonna, tugeze tolina puleesa, tolina sukaali, tosannyalala, naawe engatto eyo ejja kukuyambira ddala olw'ensonga nti ya mugaso nnyo. Buli w'ofuna engatto eyo n'obeera nga gy'osiibamu, ekiro gy'otambuliramu mu nnyumba, bw'otuuka ku mulimo n'oba ng'ogiteekamu, n'oba nga kwegamba ebiseera ebisinga ebingi ng'obimala oyambadde engatto eyo, egenda kukuyamba okubeera ng'ekola masaagi wansi mu bigere byo, ekigenda okukuyamba okubeera ng'okendeeza okusannyalala okwo kw'ofuna wansi mu bigere, wamu n'okufuna obuntu obeera bukufumita nga wakazuukuka singa oneemanyiiza okwambala engatto bw'etyo egenda okubeera ng'ekola masaagi. Engatto ezo nnungi nnyo. Bw'oba tonnafuna bulwadde bwonna kkubo bwe njogeddeko, ekyamazima funa engatto eyo. Buli wodda ewaka ng'ovudde ku mulimo gy'oba oyambala, gyambalire mu nnyumba, ebeera egenda kukufumita wansi mu bugere, kye tuyita okukola masaagi, olw'ensonga nti ekyamazima ebigere byaffe wansi byetaagisa okukolebwa masaagi. Ky'oba olaba nti abantu abo mu byalo abatambala nnyo ngatto tebatera kufuna ndwadde ate ffe ze tufuna eno mu kibuga, olw'ensonga nti bo ebiseera ebisinga babimala mu bigere nga tebambala ngatto. Obuyinja bubanyiga wansi ne bafuna masaagi oyo omulungi. Naawe nkusaba ofuna engatto eyo ejja kuyamba bulungi. Engatto ezo nnyingi nnyo, mwezirimu abo abatunda engatto, ofuna bisando byo kati nga bw'olaba ekyo, omugamba nti njagala ku ngatto eyo erina obutututu mu kibatu, gifuna ogyambale nga bwe nkugambye, osobola okubeera ng'ogisiibamu ebigere byo wansi bifune masaagi oyo omulungi agenda okuyamba omubiri gwo okubeera nga tojja kusannyalala, tojja kufuna bukufumita wansi mu bigere ebyo ku makya ng'ozuukuse. Ekirala gwe omulwadde wa puleesa gw'ate ogyetaagira ddala nnyo naawe wa sukaali. Engatto eyo bw'etyo nga yakula bw'etyo obeera ogyetaaga. Engatto eno nze ntunuulidde ekyo ky'olaba ekyo, obutuutuutu bw'olaba obwo mu kibatu kyayo bwe ntunuulidde, bwe bugenda okukuyamba bubeera bukufumita wansi mu kibatu. Obulwadde bwa puleesa si bulungi, ekyo mbabuulira, n'olwekyo mwefeeko. Ky'oba olaba nti mbalaga ebintu ebyo ebisobola obbayambako obutafuna ndwadde ezo. Kyekyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.